akyayogera nga tugenda ku nsonga za Fordo nuclear facility atuliriza ataddeko PAL FM ekwera omuntu wa bulijjo tugenda ku Fordo nuclear facility nga bwe nkutegeezezza naye okusooka kankutegeeze nti omukulembeze w'eggwanga eritibwa erya Iran onako oluyise yasobodde okulabika nti ayogerako eri eggwanga bamuyita Ayatollah Ali Khamenei yazzimu okukiggumiza n'agamba nti Iran tegenda kukkiriza pressure yonna egiteekebwako era n'agamba nti olutalo olwabateekebwako tebagenda kuwanika they will not surrender n'ekirala olutalo luli imposed Iran will not surrender to imposed war era tebajja kusalendalinga ku imposed peace bagambye nti nedda tebigenda kubaawo yabadde Ayatollah n'alabula eggwanga lya America President Donald Trump akulembera America yesoso okugamba nti please Iran lekulira Ayatollah wosulwa tumanyiiwo dekulira tetugenda kutta naye wosulwa tumanyiiwo please dekulira rather muwanike unconditionally Ayatollah yategeezezza n'agamba nti yayogedde ebigambo bino n'agamba nti intelligent people abantu abalinamu ku magezi kati simanyi obaawo yabadde avuma yagambye nti abalinamu ku magezi bamanyi bulungi Iran abalinamu ku magezi ndowooza kati ono Trump yabadde amutadde mu kasero lutalo lwa bigambo Ayatollah tatera kwogera yavudde n'ayogera n'agamba nti abalinamu ku magezi intelligent people bamanyi bulungi nti Iran si eggwanga lyotiisatiisa okitegeera si eggwanga lyotiisatiisa ekyo kyayogedde n'agamba nti Abamerika tukimanyi mugenda duyingira era mujja naye mulinde irreparable yakiyise irreparable damage mulindirire irreparable damage kimba mulindirira kyokka tetulina bingi byakwogera ne bwe muluyingira mulindirire irreparable damage Ayatollah akanga tayogera nnyo bw'omutunuulira bw'oti omanyi bw'otunuulira Ayatollah ono bw'oba mutunuulidde mu bifaananyi ne videos kati katugambe nti abadde nnyo tabeera nnyo mulayimulaiti alabika nnyo nga asinkanye ba president n'abakulembeze ne bakomandazi be naye bw'abasisinkana bw'ati bamukulengeza ng'atudde mu ntebe nga olaba omusajja wa mirembe alina tabaniye ku mutwe n'ekirevu kyekiwanvu omanyi abayisirairi bamugambye nti gwe ekyatuuka ku Saddaamu kye kigenda okutuuka naye tayogera nnyo bambi musajja bw'omulaba kati bw'otunuulya Ayatollah ne Iran oyinza okulaba ebintu bibiri nga byanjawulo reaction oba defiance ya Iran ng'eggwanga tefaanana kifaananyi kya mukulembeze waabwe bw'otunuulira Ayatollah mbagambye nti mu bifaananyi ne videos entonotono zaabeeramu musajja olabira ddala nga wa mirembe bw'olaba entunula omutunuulya nga wa mirembe bw'olaba engeri gy'atambulamu nga wa mirembe bw'aba akubiriza meeting z'abakomandazi be olabira ddala omusajja ow'ekirevu ekiwanvu nga wa mirembe naye bannange mukambwe kati magaye nti bw'ogeraganya defiance y'eggwanga lya Iran n'ebigambo byayogera ate bw'omutunuulya tebimufaanana olaba omusajja ow'emirembe atalina tabu gw'olinnyako n'ogenda naye nga ani yagamba nti osobola okugenda bw'omulumba ng'akusindikira fata the opener bw'omulumba ng'akusindikira sejjiiru muliro kati yoyo kakati yayogedde ebigambo byabadde bitonotono agamba nti tubalinze na tetujja kuwanika n'agamba nti abalinamu ku magezi bamanyi bulungi nti Iran tebamukanga ne mu byonna mpuliriza ataddeko PAL FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo mukulembezi wa America tugenda kakati ku kitundu ekiyitibwa Fordo alumya Isirairi omutwe n'eggwanga lya America Fordo nuclear site kigamba okuba nti awalala yonna Isirairi akubiyeyo naye wano Fordo tebannaba kukubawo ate nga kirabika bakkiriza tebagenda kukubawo okujjako nga bafunye America support ya America yegeno bayamba America liggwanga lyokka nti erina bomu zisobola okuleka nti zikuba wano Fordo waliwo nuclear site Iran alina ebiri wansi mu ttaka abasajja baagala birabako baagala bifuula bidde kungulu naye okusooka nga bw'amagambye nti Trump ennaku nga zize eziyise kakati katugambe nti n'ebya America tabirika ali ku lutalo yabudde n'agamba olunaku oluyise n'agamba nti nyinza okukikola nyinza obutakikola omanyi musajja mulungi mu propaganda agamba nti bayinza okulumba Abamerika oba obutalumba yes
n'agamba nti eyinza okubeera wiiki ejja oba obutabeererawo ddala okitegeera yavudde n'agamba nti obwengula bwa Iran tubuyina tuyinza okulumba oba obutalumba kiyinza okubeerawo enkya oba luli you never know naye n'agamba nti wiiki ejja ebintu biyinza okubeera taafu Trump yagambye nti wiiki ejja ebintu you never know biyinza okubeera more tough kakati bwagamba nti ebintu biyinza okubeera taafu olowooza ki ekigenda okulabika nti kiddako kigambibwa okuba nti mpuliriza bulungi awagira Irani kale osobola okugumira ku bigambo ebya Ayatollah Ali Khamenei yagambye tetugenda kulekulira tetujja kwetonda tetujja kuwanika atulumba yagenda okutulaba kati osobola okugumira ku bigambo ebyo naye bikumala okuguma ku byengendo okubuulira okakasa bikumala okuguma gwa wagira Iran ali Tehran timu Iran bikumala okuguma bikumala ebyaddala naawe sooka ofune pen olupapula ebibaddewo n'ebiriwo kakati nga it is America versus Iran no it is Israel versus Iran kati ngo America abeyunzeeko Iran eno obusobozi obukuba America omulundi gumu nakuba ne Israel omulundi gumu ekyo kibuuzo kinene ojja kukyeddamu gwe wagira Iran naye ampuliriza amawulire ge tulina amanene gategeezezza nti pulaani bagifunye Abamerika balina pulaani tennaba kubeera approved naye weeri ku mmeeza pulaani y'okulumba omusajja Omuyiraani yo emaze okufuluma Amerika essaawa yonna pulaani emaze okufuluma pulaani kitegeeza ki tugenda mukuba tutya kati mu pulaani eno mulimu ebikola Amerika byagenda okukozesa nnyonyi ki meri ki egenda okukibeeramu bomu kika ki missiles kika ki ate era ekirala mu pulaani mulimu defense tugenda kwetangira tutya kubanga ono gwe tugenda okulumba Isiraeli akubyeyo alina n'ebikuba beyond Isiraeli ate era Amerika kigiyambye okumanya nga tannaba kulwenyigiramu eno wiiki ebaddewo ategedde capabilities ezimu ku za Iran nga bwe magambye nti ebimu Iran byakola kakati bibadde tebimanyiddwa olutalo lumaze kubaawo okutegeera nti alina missiles enkambwe ezitamanyi eya defense yonna nga ziyitawo okitegeera era mpuliriza bw'oba ogubirira bulungi ebintu bino okkiriza nti okuwangula Iran si kubaka byagenda kukasukira kumukuba kulaba nga bemuggwako abeere nga takyalina busobozi kati Israeli yakitegedde na America of course nti bwe baba nga beetaaga kuwangula ggwanga lya Iran si bya kudda mu kutegeka defense nti ku defense oyinako the third terminal high altitude air defense nti awo n'ogamba nti oyina nti oba oyina Patriot watega bulungi David's syringe air defense nayo oyina R3 oyina R2 oyina Iron Dome kati gwe neweesigulira ku defense kati America agenda okuyingira olutalo luno kino ng'akimanyi nti bases eziri e Iraq eziri e Qatar eziri e Jordan eziri e UAE ayinza okuba agenda kuba talina busobozi bugenda kuzikuuma okusinza ku kyetulabyeko talina busobozi America bugenda kuzikuuma ku busajja kati Israeli na America amaanyi bwe baba nga bakoze kolabo balina kukola kolabo ndowooza kolabo gye bagenda okukola balina kumakinga sure nti bakuba Iran bamumaleko obusobozi obulonkinga missiles bakube launch centers zonna ekyo kimu abenga takyalina bwa launching ekirala bagende maaso n'okkuba yonna mu storage facilities gyatereka babikube bigwewo olwo babeera bamumaze naye bwe kibanga Iran bw'anaasigaza obusobozi olw'onomba w'amagezi mu kasharingire Trump awulire bino nentenya kumba w'amagezi okuba Iran kitegeeza nti mumaleeko missiles zino zayina abenga talina gyagenda kasuka ekyokubiri bumaleeko platforms zakozesa okukasuka awo ojja kuba omumazi bwe kiba nga si bwekityo bwe kiri lujja kgenda mu maaso naye ekyebuuzibwa ebyokulwanyisa bya Iran yonna gye biri America anaabemalawo oba Israeli ekyo kibuuzo kinene era kikyali kinene anaamukuba yenna okumumatiza Iran okumalamu essagaliko
kuba nti ogenda kumakinga sure nti byonna byalina obyokya ne biggwawo. Bw'oba tobimazeewo bali defiant bajja kusigala balwana. Ate era n'eggwanga lino eryitibwa erya Iran tobayita abasiru. Ayatollah okusigala nga aboggola akimanyi nti bakyalina obusobozi okusigala nga baweereza missiles eziwerako munda mu ggwanga eryitibwa erya Israel. Kale nno ebya defense tebikyakola. Israel tekyanyumya nti alina defense kati byakulumba. Alumbye n'akosa ennyo byebyo. Omanyi ffe nabagamba nti ffe abanyumirwa ennyo omupiira. Ntera nnyo bagerageza ku mupiira nti waliwo akaseera bwe katuuka defense ne ziba nga zibivuddemu kati nga byakwerumba. Nkube 5 nkukube 6. Okitegeera kati ye situation eriwo. Situation eriwo. Iran bwe balumba bateeba Abayisirayiri. Kati ate Iran ne bwe abalumba abateeba. Ekyo kibayita an end to end affair. Ewa Israel gunywa, ewa Iran gunywa. Kati kitegeeza nti asinze okuteeba ennyingi yaguwangula. Tebikyali mu defense. Iran takyasobola kwewana nti nyina ya defense eziraba nja kuba zefa 35 nzimalewo. Eggwanga eryitibwa erya Israel tebakyasobola kwewana nti tujja bibaka. Kati asinga okuteeba. Ejjo nabagambye nti Israel yabateebye era negende kuba nuclear facility gye bayita Araka gye babuliddeko. Bwe yamaze okugenda n'ebateeba ogwo omupiira ng'ekubye nuclear facility, Iran n'ekola counter attack ekubye goal ebadde mpitirivu obulungi. Tel Aviv Iran ateebye Israel goal. Omanyi abaana basaaga nnyo babadde bajja ne bakwata obutambi bwa Iran nga missiles zijja. Kati Israel naddala eri yakubye ekitebe kya Mossad ne bagiraga nga ejja n'ekuba ne bagamba nti go bagamba nti Iran ateebye. Kati ne bateekawo wali nti kati guli 2-2 oba 2-1. Okitegeera kasita Iran agenda n'akuba n'enywa abagamba nti guli 2-1. Israel wagenda eri n'akuba n'enywa nga guli 2-2 3-2 2-2. Kati ekyo kyembagambye nti guno gugeraganye nti mupiira asinga okulumba yayitawo. Gwe abateebi bakuggwako owedde. Israel singa byekozesa okulumba Iran bijiggwako ewedde. Singa Iran ballistic zekozesa okulumba Israel zijiggwako ewedde. Kati embera bwetu bweri naye magambye nti abasajja balina kye bayita Fordo nuclear site. America ejulumya omutwe baagala kwegatta bagikube. Webale nnyo tuli ku PAL. Kakati nga bwe mbategezezza nti Fordo nuclear facility ya ggwanga eriyitibwa erya Iran. Mbagambye nti pulaani America agirina. Pulaani agirina naye tebannaba kulabika nti bakakasa nti bagenda kubeeramu naye nga ye pulaani yagifunye dda. Pulaani yagifunye dda mu America agamba nti tujja naye tetunnaba genda maaso nakulabika nti tutegeera nti bagenda kuba bajja ddi. Ekisinga okuba nti kibaleeta Omuyisirayiri yabagambye nti ebyaddala ekintu kino kinnemeredde njagala kukikuba. Bakiyita Fordo nuclear secretive nuclear site. Bomu za America zokka zisobola okulabika nti zikikuba kintu kya Iran. Kiri mu nsozi Fordo kiri ampuliriza mu nsozi kifo. Mu lusozi ate mu fuuti 282 wansi. Only the US is considered to have a bomb that might be mbagambi to have a bomb that might eyinza sishuwa diru that might be large enough nga nene to destroy Fordo. Bagala kuba Fordo. Abamerika bwe bokka abayina bomb esobola okuba Fordo. Abayisirayiri bakkiriza ne bagamba nti Fordo tebajja kumukuba okujjako nga Amerika abayambyeko. Secretive site Abairani gye bagenda maaso n'okulabika nti ampuliriza bazimba eri mu kilometers 906 maserengeta g'ekibuga Tehran. Uranium enrichment site Fordo mu lusozi mweri balinaanye ekibuga ekiyitibwa Qom. Awo munda mu lusozi gye bagenda maaso n'okuba nti ampuliriza bagiteeka mu nsozi remote area jeri underground facility. Kigamba okuba nti Abairani bagiteeka mu tunnels 2 erimu main tunnels 2. Tunnels zino 2 emikwesese 2 wansi mu ttaka mulimu centrifuges
ampuliriza ezigenda maaso n'olwaki kandi ziyambako oba enfo mu basinza okwenrikinga uranium. Era kigamba okuba nti ng'oggyeko tunnels ezo bbiri eziri main waliyo ne network of smaller tunnels munda wansi mu lusozi. Teebereza olusozi, wansi w'olusozi wabeerawo lwazi, kati eno mu njazi wansi eriyo tunnels bbiri. Omuyisirayiri akuba naye akuba kungulu, akoma kungulu. Byabadde akasuka byonna ampuliriza byabadde bikyakoma kungulu, wansi bali safe, wansi bali safe. Kati kigamba okuba nti Abayisirayiri balina challenge ey'amaanyi ddala okulabika nti ekintu kino bakimaliriza, tebasobola kuvaayo nga tebakimaliriza. Ebyokulwanyisa bye balina bisobola okupenetratinga mu fuuti 33 zokka. Bomu za Isirayiri zisobola okupenetratinga mu fuuti 33 zokka. Kati Amerika yekka yina bomu esobola okumaliriza omulimu. Bomu gye bayita GBU-57 ezitwala kilograms omutwalo gumu mu 13 massive ordnance penetrator. Kyebaagala okujjayo oba kyebaagala okuba kiri mu fuuti 262. Kati ate bomu za Isirayiri zikoma mu fuuti 33. Kakati kyekyo Amerika ensonga lwaki nti yeetaagibwa nnyo. Amerika yeetaagibwa nnyo. Fuuti 295 below the surface. Yes, baga nti fuuti 262 ku 295 wansi ampuliriza mu ttaka. Kakati embeera bwetambula, Amerika asobola okukozesa zibbitu nga bwe nakutegeezezza. Bitu bombers UK teziri wala nnyo bazideployinga. Kati embeera bwetu bweri ekisinga okuzinya Israel oluguje akadde kanomba gamye nti ye nuclear facility gye bayita Fordo kilometers 6 okuva mu kibuga, mailo 6 okuva mu kibuga ekitibwa Tehran, zi kilometers 95. Kati Amerika wakati mu kuyingira main job omulimu gugenda okusinga okumuleeta mu lutabaalo luno gwe mulimu ogwampuliriza ogw'okumaliriza Fordo nuclear site. Kigamba okuba nti Iran ne bwaba wakula nuclear awo wabadde asiimye amakanda. Ekifo ekyo at the moment kibadde kikyali safe kubanga Omuyisirayiri akiyita kungulu. Byakuba bikuba mu fuuti 33, omusajja akiteeka mu fuuti 226. Amerika bwaluyingiranga bwe tukubuulidde kitegeeza nti omulimu omunene gwego balina kubaawo bamalirizeewo Isirayiri afune obuweerero. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnel. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School Namagoma na Kitokolo. Seminary lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary.